Enjega yagudde mu ggwanga erya Netherlands mu kibuga Amsterdam. Eno ne munnange gwabadde mupiira. Olwo nno abawagizi bwe batyo ne basalawo okwesuulamu akambayaaya ne bakola effujjo ku bannaabwe. Bano nno babadde bali ku mupiira nga kiraabu y'abayisirayiri ekwatagana n'endala. Olwo ne wabaawo embeera eyatuusiddwa ku bannansi ba Isirayiri era Prime Minister wa Isirayiri Benjamin Netanyahu ofiisi ye bwetyo yavumiridde kino ekyakoleddwa ne bategeeza nti bamanyi bulungi nnyo byonna ebyagenze mu maaso mu kibuga Amsterdam era babadde bamaze okubeera nga bawa ebiragiro enyonyi zijje ziyambeko enyonyi ezinunula ba rescue planes bwekiba kisoboka munnange zijje bunnambiro okuyambako ku bannansi ba Isirayiri. Prime Minister wa Isirayiri Benjamin Netanyahu akakasizza n'agamba nti details eza violent incident eno nga zabadde zigendereddwa mu kulumya bannansi ba Isirayiri mu kibuga Amsterdam. Ofiisi ye munnaye ku Lwokutaano bwetyo yategeezezza nti alagidde nti enyonyi 2 zisindikibwe mu nnambiro okuyambako ku bannansi ba Isirayiri. Embassy eya Isirayiri mu United States yagabanyeko ka vidiyo kano nga bagamba nti 10,000 ez'aba fans oba abawagizi aba kiraabu eyitibwa Maccabi TLV FC soccer team bwe bati munnange bagudde mu ambushi ku kikwekweto era ne babakolako obulumbaganyi mu kibuga Amsterdam. Ekiro bwe babadde munnange bava ku kisaawe oluvannyuma lw'omuzannyo oba omupiira ogwabaddewo wakati wa AFC Ajax ne kiraabu eno Maccabi TLV FC ey'abayisirayiri kati mobu eno ey'Abajambula abalumbaganya abayisirayiri bwe batyo babadde batagetinga abayisirayiri ababadde batabiriiko oba boyinza okugamba ababadde batalina musango babadde buwagizi era mu kwekwata ku butambi nga bulijjo ne babusaasaanya ku mutimbagano nga balaga ebikolwa eby'effujjo mu ngeri y'okwewaana Isirayiri IMFA wamu ne Isirayiri NL bano bagamba nti bannansi ba Isirayiri abali mu bwetaavu oba obuyambi balina okubeera nga bakuba ku nnamba +9722 530 3155 oba +316 34 138 229 baladdewo rescue numbers nti oba munnange weetaaga kuba bukubi asimu eyo singa wabaawo embeera yonna etagenda bulungi. Naye nga omuntu yeebuuza baani abakoze obulumbaganyi buno, amawulire aga The Times of Israel gano garipootinze nti bafans aba kiraabu eyitibwa Maccabi bwe batyo bakoleddwako obulumbaganyi ku streets eza Amsterdam oluvannyuma lwa Israel soccer team yabadde ekubiddwa local club eyitibwa Ajax era nga obutambi bwasaasaaniziddwa bwabadde bulaga ebikolwa eby'obukambwe ebyakoleddwa ku bannansi ba Israel. Abasajja babadde babagalidde ebisi era nga abamu ku bo beetise ne flag eza Palestine nga balekanira waggulu nti free Palestine. Kati abamu reports eziveeyo bagamba nti
bannansi ba Isirayiri bangi batuusiddwako ebisago, naye tewabaddewo figures entuufu ziri awo nti babagambe nti bwe bati oba omuwendo bwe guti, kubanga buli omu yabadde munnange adduka misinde, era abamu ku abo abakoleddwako bulumbaganyi passports zaabwe zabbiddwa abalumbaganyi, okusinza ku Hebrew media outlets. Yabavuddeko ku Lwokuna Netherlands, amawulire gayo agayitibwa NL Times, bano baripootinze ne bagamba nti abantu abawerako bakwatiddwa mu kwekalakaasa kuno, newankubadde nga Amsterdam police ate nabakubira nga ekonfaminga nti oba abo abakwatiddwa babadde ba fans ba mupiira oba babadde bajambula okuva mu ba activists aba Palestine. Reports eziwerako okuva ku side eya Israel ne Amsterdam bakakasizza nti embassy mu Netherland bwetyo ekoze omulimu ogw'amaanyi, era bali ku kaweefube w'okuyamba n'okugezaako okuzuula abo bannange abayisirayiri abasaasaanye n'okakasa nti babeera safe, kubanga akatambi akasaasaana ku mutimbagano kalaga nti bafaanizi bano abakilaabu eno ey'abayisirayiri bakubiddwa bubi nnyo, babadde ababagoba nga bakutte ebyambe, era nga munnange bano emmotoka beewuma neewumi ezidduka zireme kubeera nga zibatomera, era buklips obuwerako bulaga nti bannansi ba Isirayiri bangi nnyo babuusira bagwa mu zi canals okusobola okubeera nti bawona abajambula ababadde beekalakaasa, era ababadde bamaliridde okubeera nti babamiza omusu. Kwegamba kuba akafaananyi nga muva mu kuwagira omupiira ne musanga ogubinja gw'abantu gukutte ebyambe, bakutte zi fulaga za Palestine, babuuza kimu Free Palestine, omusajja akugoba kubeera nti akufumita ogwambe, kati ng'olina okubeera nga weewunya ogenda kugwa mu canals, gwe mu mazzi obbiri, olime kuba nti at least ofa ekyambe. Emmotoka zidduka ziwenyuka obuweewo, oli mu kkubo gy'ozeewuma bwewumi mu mbeera efaanaganako bwetyo, zireme kubeera nga zikutomera, naye nga abajambula bo munnange bwe batyo babadde bapulaaniza. Ate bw'okugwa mu ambush, ekintu ekyo kiba kibi nnyo, kubanga ye akuteeze mu ambush akakasa nti gwe obadde tolina ky'osuubira kuba nti kikutuukako, era gwe bw'ojja toya surprise. Teebereza engeri abantu gye babeera batambulamu bava ku mupiira bakutte obusawo bwabwe mu mbeera efaanaganako bwetyo, naye munnange abaawonye baawonye, tebanaba kubeerawo batugamba nti babano baafudde, naye nga embeera bwetyo bwe yabadde.